omukazi buli bw'obeera omuzina n'atakola ddoboozi oba n'atasekena kino ky'olina okubeera ng'omanya gwe omusajja yenna buli bw'oteeka omukira gw'omukazi bwe pakata n'otandika okunyeenya ekiwato omukyala n'atavaamu yadde akaloboozi akeekanga yadde n'okwenyiinyaamu ddyo wange omulungi nkutegeeza nti by'oli okukola si bye bituufu by'olina okukola eri omukyala oyo nkwata bulungi si nti si bye bituufu by'olina okukola but eri omukyala oyo akamu ku kabonero kw'otegeerera nti by'oli okuzina si by'ayagala oba tabifiiringa oba tabinyumirwa ekisooka okubeera ng'omukyala tasikina. Namba 2 tewabeerawo reaction yonna. Omukyala asobola okuba nga tasikina naye ng'asobola okukwata n'akunyweza alina kye tuyita body language expression ya face ekyuse naye ozina omukazi feesi ye etunulanga bwe yabadde nga mwakatandika in fact alinganga gwe batakutte nako yadde wabula gwe ogenda bugenzi mu maaso nakuzina kiba kitegeeza linnya mukko. Buli bw'ozina emmana ng'ozina kapaalo oba buli bw'ozina omukazi ng'omuzina kapaalo bw'otyo obeera oli kwonoona bwonoonyi maanyi go kyova olaba ne rawundi eyokubiri esobola okutuuka ng'ate kati olwo omukazi olwo agenza akwata akaliro ate nga tolina maanyi gaaweddemu kyokka gaaweddemu ku bintu ebitalina makulu gaaweereddemu eyo gye wabadde tolina gamaliramu. So bw'oba ozina omukyala oba nga muli mu kwezina gwe n'omukazi you have to always watch out engeri gy'onyeenyaamu ekiwato kyo n'engeri omukazi gya reactingamu. Kiringa omuntu okuŋŋamba nti oyidde omuliro weekoonya akagere anything kikutuuseeko n'osigala nga like tolina ky'obadde tolina ky'ofiirinze tolina ky'owulira. Is it possible? Bw'okibanga tekisoboka ng'okiraba nti tekisoboka kitegeeza n'omukazi kizibu nnyo okubeera ng'omuzina n'abeera nga tasobola kuvaamu ddoboozi kubanga eyo reaction yeetaagisa eyina okubaawo sina yeetaagisa nti oba it's not an exceptional eyina okubaawo. Lwaki? Kubanga waliwo ky'oba oli omukola ekimuleetera eyo reaction okubaawo nti nina kyenfiiringa nina kyempulira kyova olaba ndi ku reactinga mu mbeera bweti oba mu mbeera bweti. So bw'oba ng'ozina omukyala n'atavaamu ddoboozi kyusa mu nzinayo kyusa ku sitayiro kyusa ku nkwata gy'omukwatamu olusi n'emikono gino kati waliwo obufo ku mubiri gw'omukyala kale obutafiibwako for example ng'ekiwato nga muli mu kwezina omusajja abeera mu kabuzi ng'afukamidde ng'ali kuli kati ng'emikono agisimbye n'emabega w'akabina ke oba wansi w'ekiwato awo we batyo bayita waawaawo we bayita small back ng'akutte awo nga yeesindikayo nga bw'afuluma emikono gyo giteeka at use bagamba batya giteeke to use put your hands to use. Emikono gyo giteeke mu nkola giteeke oba mu nkola kale gireke gikole whatever mukitegedde like togibeezaawo nga tegirina kye gikola gwe teweetaaga kwekwatako kwata mu kiwato ky'omukazi olaba that touch engeri gy'omukutteko kifuuka intense eri omubiri gwe aliza n'okuba omubiri gwe tegugenda ku reacting eri mu kwezina naye engeri gy'omukutte wanino n'omunyweza kati nga olina engeri gy'omunyiga ebiwoomerera ate nga bikaayirira nga bye bigenda okubeera nga bimukolera. Mulekerawo okubeera nga bafala abaami baffe abalungi ozina otya omukazi eddakiika 5 nga tavaamu ddoboozi n'osigala ng'okyazina olwo mba nzina biki ebyo mazima ga Katonda mu ggulu. Eddakiika 3 malamba oba 10 oli ku mukazi tavaamu yadde n'okukola yadde naako yadde ne kyeri kale waakiri asinde nti naye yadde wabula g'ogenda bugenzi mu maaso it means ky'okola kikyamu. Kyusa mu ngeri gy'okolamu ebintu olwo olyoka olaba omuntu wanyumirwa olaba omuntu wakusikinira. Buli bw'oguteekayo n'atavaamu kaloboozi konna okyusizangawo. Gamba nti senga agambye tukola ki okyusizangawo. Buli bw'osonseko omukira mu mmana y'omukazi n'atakola ddoboozi oba bulijjo okoma omuzina nga tayeenyinya tavaamu ddoboozi kyusa sitayiro kyusa approach kyusa engeri gy'omuzinamu olwo ogenda okufunamu mu ngeri gy'ogenda omuzinamu obulungi anyumirwe asammule era akutenda obuwoomi. Wabula togenda bugenzi mu maaso ng'okola ki ng'onyeenya kiwato just randomly. Senga nze nkyusaamu ntya kyusa mu sitayiro for example ndi mu commissioner kayinza okuba yitekamukolera nga takawulira mugende mu kabuzi oli mu kabuzi temukolera mugende mu kiwojjolo ndi mu kiwojjolo temukolera tugende mu kamakansi n'ekirala nga tufuna nagenda mu makansi oyina omusino ogw'okukwatako abasajja gwomanyi nti waliwo abasajja nga n'omusino temugumanyi nga togukwatanga nako omaze emyaka 5 ne mukazi wo kati tubeere ba mazima omaze emyaka 5 ne mukazi wo tomuwuliranga nako ng'asikina
tomuwulira nga nako ng'akuyita nti taata John, tomuwulira nako ng'akuyita nti Ssaalongo, tewali. Wabula omaze naye emyaka 5 buli lunaku mwezino. Bw'omaliriza ng'omubikka. Mutuusa mukolo. Omuzina olumaliriza ng'osika bulangiti ng'ogimubikka. Nga n'enkya mukola ekintu kye kimu, nga ne luli mukola ekintu kye kimu. Oyo omukazi singa Katonda akuvaamu bw'ati n'afuna omusajja amunnyonnyola ebigambo ebiwoomu, ne babimunnyonnyola bulungi n'abitegeera, nkukakasa ebigambo byange bino, n'ageza yeeyambulira omusajja omulala ng'ategeera eby'okuzina emmana, gw'oba toliddamu mmubuulira kintu kyonna. Gw'olooba ofuuse yuzireesi, tolina ky'oba omugamba. Buli kimu aba takyakuwulira. Olwo kati aba awulira muntu oli omulala nga byamugamba bye bikola sensi, bye bikola amakulu, gwe byo tebikyakola makulu. Naye nga lwaki oli wanzinambi? Gamba senga agambye ndi wanzinambi. Muzina bubi emmana. Muli banzinambi. Mano ogizina bubi. Tolina formula. Oyingira buyingizi, yingira fuluma. Munno ali awo omuyima ogumutta. Teyeenyenya tavaamu yadde akaloboozi. Ali awo yeeyaza walinga ng'omugogo. Naye naawe tofuddeyo gamba munnange. Lwaki omuntu ono alinga omugogo? Kannyonyereze ndabe kiki kye nsobola okukyusaamu, wowe nsobola okukwata, wowe neetaaga ottereza okubeera nga nnyamba ku mbeera, nange mbeere nga sinyoomebwa. Mulekerawo okunyoomebwa. Omusajja asobola okuba nga talina kasolo naye ng'asobola okukaabya. Kyokka n'osanga omusajja alina akasolo ng'aba naye tekalina makulu, nga tekamugasa, tamanyi na kye kakola, ng'ali awo bw'atyo. Mugezeeko nnyo okubeera nti oba n'omwagalwawo, bw'oba mwezina omugyamu amaloboozi. Eddoboozi teryetaaga kubeera panvu nnyo, teryetaaga kubeera litya, tekyetaagisa ki, as long as livaayo n'oliwulira nti liiryo ndiwuliddeko. It is what is important. Kubeera ng'omwagalwawo akola ki? Asikinamukko. Naye waba tasikina, kitegeeza by'okola bya kifala, ate kitegeeza takuwulira. Yadde waliwo ekika ky'abakazi abatasikina, ky'oba olaba nnyongeddemu kali ne ngamba nti omukazi asobola okuba ntasikina naye nga alina kye tuyita body language. For example, niyinza obutakola sawundi ng'onsimbye omukira naye nga nguwulire, naye ne nkukwata ne nkunyweza. Sivuddeemu yadde eddoboozi lyadde naye kyenkoze kikulaze nti nina kyempulidde ekitambula. Yadde sivuddeemu sawundi, niyinza okuba sivaamu sawundi n'oteeka mu kabuzi n'onzina ne nkunyigira mu mmana oba ne nkunyigira mu bisambi. Sivuddeemu sawundi naye nkulaze nti omubiri gwange gureactinze, which means kyokola nkiwulidde oba nkiwulira. Si just kubeera bubeezi awo n'ogamba nze bannange nze simanyi nze wange biki. Anyway, nze nensigala nga nze Senga Faith 256. Mwerabira subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjanga ku bantu bange abalungi. Yeah.